nze honale busimulina akonyo obuzibu just buyambi bwa mwana bwe bukabwe mbamwagalako kyava ku kyoli ogamba nti nno wazaala mu Lukaga nakubya ekifaananyi nasanga Walukaga twali mu studio nga Lukaga recordinga bibye nange recordinga byange wa David DMS just netwekubya ekifaananyi nekiteeka ku Facebook nga bwe ngiye kujja ne bayimbi bananga abalala naye sagala mbeere musibe nti sina kubako lwene kubya naye ekifaananyi sina kubako gweseka naye sina kubako gwenkola naye kolabo banaye nange nina ebinnuma nange nina ebinnuma kifaananyi obufaananyi nekimunyiiza nze kyebange nawulira katate mu kooti bwe batwita ne bamubuuza nti lwaki sente zino badde tozisindikanga ku kooti ekifaananyi kyanyiiza honale nze simanyi oba byava ku kikubanga oyo Abe ekigambo ekiva mu kamwa ke kiba kivudde mu kamwa ka honalebo watuma era bwe yamala okumpuya nze nesibifaako kuba tewuli nze Walukaga sina na simu ye just mumanyi ti muyimbi munnange abaana bakuzibwa abantu abo babiri honalebo akuma okulaba Mirani nga alina emyaka egyo ojjukira wakoma okusitula ku Mirani nga alina emyaka ebiri so ne bwaba akoze omusango tambulayiminga nze simuma mwana we ne bwagamba nti eno Christmas ja kutirya na mwana wange nzijukira byabadde agamba nti omwana namuteekamu ebintu ebibi mukozesa ebibi neyeefiisa Abe yenyini yagenda nasasula ku ddwaliro ewakasule nafuna lusiiti nga tuli ewakasule omwana agenda kufa honalebo yenyini nobamukubira namugamba wabula honalebo mwana we agenda kufaako omwana embeera gyalimu eddwaliro mukole ki mulukyuse nankubira nagamba Mirani nayogera Mirani nkwegayiridde kiriza wekwate mugende kuki kutwalira eddala netugenda Nsambya nga sente zebaagala $1,000 nga yali tazirina netugenda emulago ng'omwana ali bubi Lutaya teyalinyayo Abe yalinyangayo yeyajjanga gwatuma ali atya kati omulabi otya kati nze saagala Lutaya dde alimba abantu mbu nayisi anyima omwana wange kuba omwana ne bwe yalwala ennyo namukwata ne mutwale wa muganda wa Lutaya ku Lweza ali eyo Lweza side ze Lweza omwana embeera ye yali yakumulongoosa bulongoosa nga mulwadde nnyo nemukwata omwana nemubasuulira nze bwe nali naye yagamba manyi mubasuulire nabo bamulabirireko kasita omulabiridde ekikola ki ekimala nembuuza mufuka wa biki biki nebuzabuza nenfuluma nga ali ku simu nenziruka nemubalekera omwana waabwe ku makyaza ali 12 kasita yadde engulu n'aterera bw'ati nga wuyo bamulese oba kitegeera kulikayo kusomera nvuddeyo nambatya musanyifu ntazeeyo okusoma yes sooka weebaze omukulu tata Mirani Honorable Geoffrey Lutaya neyanziza nnyo okusasula fees omwana n'agenda ku ssomero ekyo okoze makula okay tutandikira awo sooka oyanjulira bannayuganda amanya gange bampita Nice Yesije ndi mukyala muyimbi by the way nyimba ku mikolo nali nkozeeko mu Firebase kyekibiina mwe nali nyimbamu ne twali twakoza nekiralawo Palo Sounds nekigwa nembivaako nenzira ku mikolo era abamanyi bampita nenkyali n'omukolo ekalungu nenkyogera yimba ku mukolo ekalungu ogifuna otya of course emabegako bakubanga ennyimba zange ennyo netuuka awo mu biseera bya covid nemba nga siri nnyo ku ground naye abaali bamanyi bagamba omukyalo oyo nga yali atuyimbira bulungi ogenda okulanga bakunoonyeza bakubidde akasimu brief esooka otuyisizemu obuzibu bwabadde ki abakulaba kati obumanyi buli lunaku wabeerayo omulabi omupya brief tuyisizemu tubadde kitya era nekati ki kyetuliko olwaleero kakati nabadde omwana olwedde ng'ali waka omwana oyo yafunamu obuzibu emabegako abadde alina essomero lyabadde asomeramu naye ne bamusanga n'akasimu emyaka egyo mugimanyi egyo Metron bwe yagenda omugyako essimu omwana agamba nti wabula Metron twala essimu naye layini yange gindekere kulaba nendeka sente zange wano mu baaga bazirya nze sente pocket money wange mami yamunteera ku ssimu era ngenda ku gate asikale n'azinzigirayo kati ne basigala nga bwomanyi mpalayini Mirani agala kunkuba Mirani tasobola kuba Mirani mukazi musirise omulinya ye nagamba sorry naye nange bwe bampita nga bagamba balwanye natwala obuvunaanyizibwa nenzija ku ssomero nentula ne Metron nanyonyera nga bwe kyabadde so ekyogerwa ku ground Mirani talwanangako naye kati bwe bamugoba nga antu basikanga na line kati like Metron nanyigamu benaja netula ne Metron agamba wabula namusonyiye naye already badde bamugobye kati genda yosaba ekisonyi nenga mayirwa kisibokola ki simukyusa nemuteeka mu ssomero ddala nemutwala eyo gyali so teri kulwana kwaliwo naye nga bumanyi nga Honorable oli ayinza okumukuba ekigambo yakuba musomesa naye kati omwana bwakuba omusomesa guba musango gwange ngaze mama ye bwaba alwanye yo omwana bwakola ensobi
obanga ekyo nekituukawo osuula future ye n'omuziika kubanga yakoze ensobi ku ssomero. So ogwo sinsuubira Honorable si musango gwange. N'ekyokubiri I think Honorable tewamugambako omwana mukyusizza yakoze omusango guno. Omwana nga ngenda kukyusa omwana Honorable yali akimanyi nemugamba tugende nabo nampa omubaka gwengenda naye netukirizigana nampa requirements nga kimanyi nti omwana essomero lyagenda kolipya nenkyusa omwana. Honorable ne lawyer wange nawe gwatuma ne bagenda ku ssomero ne bamitinga omwana ne bamitinga essomero eryo ne basaba nti omwana zereti taamu eri ne taamu eno bipi babikwasaganyize beere taamu emu n'azisasula era kati balance abadde babina bwe babibala. So kakati embeera obudde buno eri etya? Embeera essaawa zino mina nafunye transport n'addayo ku ssomero naye olwedde nange nze ne Honorable era olwedde tukyaliyo eri ng'obuyambi bw'omwana tulina bye tuli mu kooti bajja sooka babimalirize. Ayagambyeko ku kyesente nti ayina ne sente zeyakuwaako empitirivu okuva covid ngenda kutandika nasooka ne receiving enamba ya Abe nga angamba Abe yoyo omwami gwatuma nangamba Honorable munyiivu nnyo ozaalwa mu basajja bonna bali mu nsi lwaki ozaala muwaluka gw'omwana naye n'ekifaananyi kyeneekubya ekifaananyi kyo nekiteeka ku Facebook nga ndina walukaga yali mu studio muyimbi munnange nange nali ngenze recordinga nekweka akafaananyi ku studio ng'omuyimbi munnooti tuba nabo so yebwe alaba ekifaananyi looza nalowooza aba nze oli ye tata w'abaana bange oba kitegeera oba yazaddemu abaana kuva olwo bwe namala okurisiivinga eyo message ng'oyabingamye nemugamba nze walukaga gwemwogera sirina na namba ye nakoma kumulaba mu studio nekigwa kuva olwo teyaddamu kuteeka ku kooti yadde ekyo yadde ekikumi covid yonna teyateekako yadde ekyo teyansindika yadde lwatano yali mu bululu nenetobera nzeka nenewerera omwana nzeka mu biseera ebyo ng'essimu ze ziri off nagenda okuddamu kwogerezaganya ne Honorable nga Milani mulwadde lwe bampita nti mulwadde nendyoka okuddamu okubagamba naye bane nga mwasuula bali ne bagamba genda mu kooti okiraiminga esente eza covid yonna nze Honorable simulinaako nnyo buzibu just buyambi bw'amwana bwekuba bwe mba mwagalako. Kyava ku kyoli ogamba nti nno wazaala mu Walukaga nakubya ekifaananyi nasanga Walukaga twali mu studio nga Walukaga recordinga bibye nange recordinga byange wa David DMS just netwekuba ekifaananyi nekiteeka ku Facebook nga bwe ngiye kujja ne bayimbi bananga abalala naye saagala mbeere musibe nti sina kubaako lwe nekubya naye ekifaananyi sina kubaako gwenseka naye sina kubaako gwe nkola naye kolabo banaye nange nina ebinnuma nange nina ebinnuma obufaananyi nekimunyiiza nze kyebange nawulira kataate mu kooti bwe batwita ne bamubuuza nti lwaki sente zino badde tozisindikanga ku kooti ekifaananyi kyanyiiza Honorable nze simanyi oba byava ku kikubanga oyo Abe ekigambo ekiva mu kamwa ke kiba kivudde mu kamwa ka Honorable gwatuma era bwe yamala okumpuya nze nesibifaako kuba tewuli nze Walukaga sina na ssimu ye just mumanyi nti muyimbi munnange ye awulira kivudde mu matu ga boosi we kyakugamba era simanyi birala oba waliwo birala bitutambula mu audio yonna byayogedde alina obulimba bwonna bwe yakoze obulimba bwe yakoze ndowooza ye bwe yaleeta zo sente ze bamusalira okumpeebwa ye yalowooza nti oba asasula byamu maaso kumbe yali asasula mabega era kuva olwo nga asasudde ebyamabega kuva mu gw'omunaana omwaka oguwedde sina receivinga sente za feeding and renting bwe bamubuuza lwaki oba bayita luli mu kooti nze kwolwo saagendayo nagambye nali mulwadde saamanya bye baawoza naye yakulaga nti andabirira atya nga alina abaana abalala nina abaana basatu nenebuuza lwaki anonduula ati akwagala nedda nze simanyi oba njagala oba tanjagala twazaala omwana netukita lwaki nze abaanondola kubanga looya wange nina namaloboozi ge ngagamba Honorable bagambye wazaddeyo n'omwana omulala omulenzi naye ngamba nze sikweka abaana bange bwe muzaala bwekuba musango nabagambye nti gwakunsiba ogwokuzaala bonkyabazaala myaka 3 mu 5 sinakaddiwanyo zirema kuzaala senga janagamba mu butongole nti nkwetaaga kankuwasoberewa sidda mabega oli twasigaza mwana ate saagala kubeerawo nga ndi ku nkeke sifumbirwe kubanga Honorable bajja kuganda kumpa obuyambi bw'omwana banange okuzaala n'omuntu nemwawukana tekitegeeza nti aleme kufumbirwa aleme kuba na mikwano nayimba ne Silver fumbi oluyimba Honorable mitemu babalala be bakumukozesa ensobi simanyi nayimba ne Silver fumbi oluyimba ndibasa lwali ku ground nga balaba ku TV tuluda kweru nitaddemu obusente bwange bwe yakola new Eagles nagenda okulaba nga fumbe bamututte bamuwadde omulimo
ntane meseno je ntambula ku shows awalala simanye ekyo baya kikola yali Irene oba yali Rutaya wabula nze nakwata message yange ne mpa Rutaya ne mugamba ngenda kusanga Fumbe ngayimba olimba lwange ku stage nze naye tujja kulaba yamugoba yabirekera so ekintu kimu oyogera lwaki tomuwa mwana we namulabirira nze sinza agaba omwana oyo yakulidde mu kooti yeyinza okulaba omwana ali atya yetaga ali bubi embeera gyalimu yetaga kuwebwa maama nze honero simumangako omwana we kwogera naye ate na kino ekintu nkiwamu abazadde buli muzadde yenna nga wazaala oba taata oba maama fe bamaama tulina olugezigezi n'ozaala musajja olwokuba nti mwavu n'otandika okuba bwe munyiigamu nga yakunyiiza n'omumma omwana oli ne bwagamba pambipa omwana omusajja ne bwaba muzaalamu nga katamiivu bwagamba nga nti njagala kulaba omwana wange mumuwa amulabeko abaana bakuzibwa abantu abo babiri honale bakuma okulaba Mirani nga alina emyaka egyo ojjukira bakuma okusitula ku Mirani nga alina emyaka 2 so ne bwaba akoze omusango tambulayiminga nze simuma mwana we ne bwagamba nti eno Christmas jja kutirya na mwana wange nzijukira byabadde agamba nti omwana namuteekamu ebintu ebibi mukozesa ebibi neyeefiisa Habe yenyini yagenda nasasula ku ddwaliro ewakasule nafuna lusiiti nga tuli ewakasule omwana agenda kufa honalebo yenyini nobaba mukubira namugamba wabula honalebo mwana we agenda kufaako omwana embeera gyalimu eddwaliro mukoleki mulukyuse nankubira nagamba mpa Mirani nayogera Mirani nkwegayiridde kiriza wekwate mugende kuki kutwalira eddala netugenda Nsambya nga sente zebaagala esawo zondaguza nga yali tazirina netugenda emulago ng'omwana ali bubi Rutaya teyalinyayo Abe yalinyangayo yeyajjanga gwatuma ali atya kati omulabyo otya kati nze saagala Rutaya dde alimba abantu mbu naisi anyima omwana wange kuba omwana ne bwe yalwala ennyo namukwata ne mutwale wa muganda wa Rutaya kulweza ali eyo Lweza side ze Lweza omwana embeera ye yali yakumulongoosa bulongoosa nga mulwadde nnyo nemukwata omwana nemubasuulira nze bwe nali naye yagamba manyi mubasuulire nabo bamulabirireko kasita omulabiridde ekikola ki ekimala nembuuza mufuka wa biki biki nebuzabuza nenfuluma nga ali ku simu nenziruka nemubalekera omwana waabwe ku makyaza ali 12 kasita yadde engulu n'aterera bw'ati nga wuyo bamulese oba kitegeera honale bwe kyolina okukola tandika okufa ku mwana wo noonya ku mwana wo omulabe olina connection nyingi ezimutuukako Ligani muwala mutabani we naye osobola okukubira Ligani n'obuuza nti Mirani aliwa baba badde babeeranga basoma ne baba atayise muggwe asobola okufuna Mirani asobola omufuna omwana we ne bwayita munze kati ate nze ndi kinali muvumyeko nze siri mukazi muyombi nti nvuma abantu ngenda nvuma abantu ampolereza tegera senga agamba nti nomwana mwetaaga tusangane wano oliwedde omutwalayo nali nkute essimu nemumuwa nemugamba mukubira omugambe dadde eno Christmas njagala ekiteteeyi bwe yamukubira yakikuttulako ng'omwana bwayogedde sibulimba omwana yagijjako bujja taata yagijjako essimu yagijjako yeye mu parliament simanyi kalaba omwana naye complaininga omwana alina essimu ya taata we mutwe alina enamba ya taata we mutwe oyo Mirani oyo mukazi mugezi ne mu P7 yajja first grade nakati yagamba kati yadde kimami ngenda kukola bulungi ebibuuzo totya teweeraliikirira honalebo mu covid wakimanya P6 ne P7 wawamanya nti omwana yali asoma wasirika era n'omulamuzi yanyima sente ezo zeneesasulira kubanga fayiro yange eraga nti olina okusasula fees oyo nze koti bye yandekera nga maama kwambala mweyambaliza mami akatabo kabadde bwe kati akatabo buno obutabo bwasaba obwombugula mwabaza okuva wansi mpaka waggulu buli kimu kimugulira omwana wange talabika bubi kati buye ne bamuwa feeding and renting ne school fees ne requirements kati bire birala badde abikola bulungi nnyo kuva mu gw'omunaana oguwedde omwaka guli oguwedde kitegeeza mwaka mulamba plus sawa zino zemanja kooti ezimpi abadde ampa requirements zokka kati yo omwana nasasula ki feeding and renting so omwaka mulamba tasasula feeding na renting nabadde ampa requirements zokka kyobola abantu nti bisi byangu stegeti so kakati omwana azze ku ssomero olina kyomubanja of course kati lawyer wange agenda yabibale bamuwa ekipapula bamuyite omusajja muleke galuka muwuba kamuwuba nkimanyi naye nange ebimpuba bingi kati school fees oyo emabega lwaki badde tebagoba mwana oyo nze school fees bwe yatuukanga nagenda nga neneewola gye neewoze
nensasula school fees nensasula school fees naggwayo nga bw'abantu bamugoba omwana gwadda byekikazi obimanyi nti sente zaffe zakweyiya okulaba nti ozifunye n'oyiya kale kati bwe yamala ye kennyini n'asaba kooti nti nze njagala kweweereranga ki omwana wange njagala kwetwalirangayo fees ono mu requirements kyovala nti mira ntabeerangako weeks 2 tekibangawo kyovala batidde nnyo nti nazeeterangayo nenzija nenzibabanja kati ye yasala nti nze ngendo zeeterayo ate nebimulemerera bibadde biringa ebimulemerera akavuyo kano konna akabaddewo tekagenda kukosa omwana n'ekikaki omwana n'ekikaki ab'ekika buludde babaliwo lwaki badde tebanoonya mwana waabwe tebamanyi nti mirani gyali babadde baliwo balinga baga nti omwana bamusuulira famire ya naisi yokka